omusolo gwowe bamunaanika gwewe zirobwe bwe gutuuka e Kampala ogulabako mu ngalo omuntu alina gulabira mulago. President yayogedde n'okwogera n'agamba waliwo abateeka drug shops opposite n'amalwaliro ga gavumenti. Kituufu. Baalisose kugala zino famasi eziri e Mulago. Bw'aba e Mulago we tuddukira nawo ziri ku lubalaza. Oyinza ogaana ow'ekkoko gissa maaso g'eddwaliro. Bw'oba wali e Kawempe ng'effamasi eriwo ennungi ennyo enyiro singa eya gavumenti, omuntu ayinza okuleka okgenda mu enyiriro okufuna eddagala eddamu n'agenda mu nsiiwuufu. Anti ng'empi n'oyita abakulu b'amasomero mwogeremu kubanze mbayita nina nsonga. Ate RDC n'ayimira naga tubalabayo nga mugenzeeyo. Bwe munaagendayo mujja kuba mukolagana n'aba-opposition. Abali wano namba mawanga abaleeta mu ne ssente bavuganya ne bano bo ne babayambako ate obutawa misolo. Bo ne babayambako ne babwa tax holidays emyaka eta. Owa wano lw'osimbawo omusenyu ne wirubalo w'okugombola lwa January receipt. Oli ajja n'amala bizimbo ogenda okumumanya ng'emabega we munene yaliyo. Niye wano mulimu abantu abatandika emirimu ng'ali ku certificate n'asoma paka ku diguli naye ng'akyalya certificate. Bati okuteekawo embeera emwongeza kubanga ajja kulinnya omusaala. Gwe Uganda bw'ogiraba bw'etambula bw'eyina okubeera mu nfuga oba mu nkulembera ey'amateeka ogenda okulanga buli muntu era waliwo wayina omanyi osanyuka nga bakuteevaniza alabika ng'akulya ewala ogenda otunula emabega nga mwana wa ssengaawo olwo otandika okumanya nti ate wano binkwatako. Ebyo bye tubadde tukola era Mwami Ssenyonyi bw'abikoze obulungi etteeka erimumalamu amaanyi lye lyamutandikiddewo. Mwami Museveni waba yakkoowa asobola okuteekawo ekifaananyi naawe omuntu omusobozi obumulaga nti akola akusinga gwe ate naye lwamuta agenda muga nti ate mubankola obubi ate gwe. Kuba kati olwaleero eriyo Jennifer Musiwa bwe yali akolaga gw'osobodde Kampala maama gendera awo toddira bwe yamuga ate gwe wansuula. Gwe leader of opposition bakulondere nti waye naye mwajalonde. Bakugamba nti gwe leader of opposition mubanno mu opposition bakulonde so si muntu si appointment. Okumanya government ekikola nga kigenderere yagamba nti all accountability committees zino okubeera headed by opposition. Mwada nkwanko nyengi tali ku opposition anti ajja kuteeka wali tali ku opposition ali ku opposition ebalwa gyale setekola. Kati enkya mukyala wangadya Mwami Museveni ayinza okuwa esimu nga parliament gosiro with my sister. Lutindo wano ku Lubogola Simba nkulamusiza munnanga awuliriza osibyeyo otya nno weebala emirimu gy'otuusizzaako engalo. Walusimba Evans mu studios okutuusaako program Lutindo. Mukulikeeyo abanyuse abakyakola mugende mu maaso. Abafunye ebirungi Mukama Katonda yeebale ate mu abafuniddemu ebizibu nyongera okubasaasira. Olunaku olwaleero lwa bbalaza naku ziri 10 mwezi gwa 8 omwaka 2026 zirinnye eddakiika ezakayita ku ssaawa emu ey'akawungezi k'olunaku olwaleero. Nina Honorable Sekitoleko Robert mbaka w'abantu bamunaanika County Constituency mu Bulemeezi ate ne Singo Mityana nina Honorable Kibedi Muhammad Nsegumire gwendi naye mu studios olunaku olwaleero bwe tugenda okuwayamu ku nsonga eziri mu ggwanga. Mwami Kibedi mbaka w'abantu ba Mityana North munnakibiina kya NRM Sekitoleko wa Nuupu. Aba Nuupu bakava mu lusirika lwabwe olw'okulaba engeri ki gye balina okuwabulamu gavumenti na biki ebyo birina okuteekebwa ku nninga gavumenti esobole okuba ng'etambuza bulungi emirimu gyabwe. Baalumaliriza olunaku lw'eggulo era baavuddeyo ne gye tuyita agenda eya palamenti ey'e12. Kati si kwogera bwogezi nga bagamba kati twagala kwogera bwogezi wabula twagala twogere ate nga bwe tukaka ne gavumenti n'okugiwa amakubo okulaba nga ebintu bikolebwa bulungi ensonga z'abantu nga zikolebwako bulungi. Abo baatusindika mu palamenti tusobole okulaba nga eggwanga lyaffe liganyulwa mu nsonga ezo. Abaka b'NRM
olunaku olwokutaano kokasi yaabwe yatuula nabo ne batunuulira ensonga ezawerako okulaba nga nabo gavumenti gye balimu etambula nsonga 11 naye ezimu bwe nazitunuulidde nga ndaba baalwawo dda n'ezimu baali bejjako nejje kwegamba bw'otunuulira ebyobulamu n'otunuulira ebyenguudo n'otunuulira ebyamalwaliro ebyokusoma ebintu ng'ebyo bibadde biwabuse bibadde biwabye gavumenti byerina okusooka okuwa omukisa so bwe baba nga bazzeemu ne beekuba mu ttooki ne balaba nga ensonga zino zirina okukwatibwako era balina oziteeka mu nkola saako n'obuli bw'enguzi obukenuzi ne woofiisi ozikwata obubi abuse of office abo abataagala kukola abatuuka ku mirimu ne balya nguzi ne bataagala kukola ebyo byonna byonna babitunuulidde so olunaku olwaleero twagala tutunuulire ku nsonga ezo owanuupu ajja tubuulira ku ludda olw'opposition ate n'ow'ekibiina ky'NRM naye nga njagala obbakulisaayo olunaku olwaleero obukiiko obw'emiruka LC2 bulondeddwa LC2 obukiiko olwaleero bulondeddwa tujjukire nti nno abeesimbawo oba obukiiko bwa LC1 zibadde nga electoral college era beekuŋŋaanyiza abakola LC1 ezikola omuluka ne balonda ssentebe era ne balonda n'olukiiko olwo ababaddeko ku bukiiko wayinza okuba nga oli abaddewo nga tabadde ku bukiiko naye nga bamulabamu essuubi okubeera ssentebe w'omuluka oba ku bassentebe oba ku bammemba ab'obukiiko obwo obwetabye obw'ebyalo obukola omuluka nga mwe muvuddemu n'ebifo eby'enjawulo kati bakulonda eri wano wobadde nga bajjuzaawo nga chairman naye alonda nga tugenda mu maaso so Honorable Sekitoleko lamusa kubawuliriza ssebo Salonga Evans tusanyuse nnyo okubaako wano mu mbuga zammwe ssebo Mukama yeebala abasobozesa okukola bye mukola naffe gyali atukuumiddeyo eyo amiina ate n'okulamusa ku bannayuganda mwenna abali ku mukutu guno ogwa Lubogola Simba nate ne bemuweereza nabo kuba tuba wano naawe omu naye eri emabega baya bali mu ffumbiro tubeebaza ate ne bannayuganda tubeebaza mu ngeri y'okwerwanako omukulu gwendi naye nsanyusa omulaba kubanga weetuli okuweereza njagala kulamusa mu ngeri enjawulo abo booyogeddeko leero abafunye obuvunaanyizibwa obwa ssentebe ow'omuluka ebibaddewo mu biraba obukulembeze bugenda bufuuka bwa nsonga okusinziira ku bulumi n'obwetaavu abantu we babulina ate era neero si wano abaaziyitamu obulungi nga baakolayo ekyetaagisa kubanga bwe bakoze ero si ttu abaalondebwa obulungi nga ddala ozze okulonda ttu nga wayitamu ddala oli mutuufu tukuuzeza naye mulimu n'abazze nga bw'omagamaga olaba sigwa olina okubaawo nabo tubasuubira okumanya ekituufu olwaleero gye nzaalibwa mu Kibanyi yo nvuddeyo nga mbitegedde bulungi chairman wange ow'ero situ ye mwami Matovu John ate n'olukiiko lwo mwenna mbalabye ne mbategeera ate ne nvaayo okujja okuweereza mu komiti eyakosase tuli wano nga tutunuulira ensonga nnyingi ate n'abo bonna kubanga nze nina emiruka 43 mu kitundu kyenkiikirira constituency erimu LC zime LC LC nina eziri ku streamline kuba waliwo n'awagwana we bataatadde naye nga kati wendi ndi mu LC mbadde ne289 naye kati bazongeddemu olw'obwetava ate era n'ezimu zikyetaagisa kati nyingira LC ndowooza 346 so kati 346 n'eriyo n'ebyalo ebimu ebikyetaagisa okubanga bituma so eyo ye bamunaanika naye mu byonna ekikulu ennyo buli omu alina kyakolera obulungi kuba kati olaba Evans buli lulonda puresha ekyuka LC2 eri abazze nga bali bamanyi byangu naye kati leero babitegedde ate njagala kutegeeza nammwe be balonze eri abazze ng'ekiroto kyo tekyali mu kyofunye kati Katonda akugezesezza bw'onojja obitegeerere wali mu mwoyo mulungi ojja bitegeera
bw'onojja okuba ng'ozze n'eddiiru ne sitampu ye yakuleese era nabyo weebiri n'ebyo tebiwangala bya bbanga ttono ekyetaagisa kwe kukola ekituufu mu budde obutuufu ne mu kifo kye ekituufu tugende mu maaso era nambuddeko awo mu masomero nkuba nayiteeko mu masomero ng'otunuulira otojja kukola kimu ng'agenza okulonda noyitako mu ssomero n'olaba wano bwe bali abazadde bw'otunula ebanizife ku mande nga tubeera ofuba essaati omwana abeera mu uniform niye ntuuse mu ssomero nga baana ku mande abazadde tebabawadde uniform kati oba tewajooza lwakutaano lwa mukaaga lwa ssano n'ogimuwa lwakumeka ekyo nkirabye kimazeemu amaanyi naye kiri ku bazadde ekyo yinza obutakinejinza musomesa naye omwana bwamuweereza ate bwamwaniriza niye netuwagala n'okugamba n'abasomesa era nze ŋŋanze nti ffe tuli kye tuli osanga omuntu eyasoma nga si yasoma nnyo naye ng'olaba wambavu mu ntegeera ne mu nkola y'emirimu n'osanga bano abaana abasomye ab'ekyejo ab'omulembe guno be bagamba tebaddaka ku nsonga ez'enjawulo bw'obageraageranya diguli nnyingi bazirina naye olaba jjajja mwami akaaba nabo kuba ku mirimu naye abadipulooma bali abapiida aba certificate be bazimba ebizimbe ebigumu bye tuliko ekyo kitegeeza bwe baatuulanga mu kibiina ng'atuula yazze kusoma naye abaakati ndowooza bajja bayamba bazadde okusoma ekyo kimazeemu amaanyi era njala kigamba bwe nnagendera neetooloola banze ndi open awali ekirungi nkirabanga bwe kiri n'abasomesa bongera okutunula omwana oyo bw'anaaba shabbe mu top tasobola kuba simaati nga MP tasobola kukola mulimu wali mu ofiisi bulungi nga watudde waliwo ebisaaniiko watudde wakyafu ne banaatugamba tuyonje era oyo omwana ajja kulaba nga tekimukwatako kubanga teyakirambikibwa kuva buto ekyo kyendabye ne tubagaliza obuweereza obulungi mutwegatteko tugende mu maaso bamwalinga mutusekerera abamu nammwe batutwala nammwe abamu batutte kati be batutte mwetegekere embeera eddako temukalubiriza mbeera yammwe kitwale nga bwe kiri nga bwe bwewangula ne bwewangulwa neyanzege Mityana North Honorable Nsegumire Kibedi Muhammad gwendi naye munakibiina kya National Resistance Movement lamusa kubawuliriza katono nnyo briefly kulika okulonda kw'ebyalo ndowooza olwairo okufundikiddwa wadde wakyaliyo okukyagenda mu maaso mu gundi endala naye katono nnyo eri bannamityana North. Njagala sebo okwebaza okuddamu okumpita ku Radio Simba abatuuliza mbalamusizaako nnyo basebo ne bannyabo nyongera okwebaza omutonzi atuwadde obulamu tumwongera okumusaba atuwa obulamu mu bulungi abalina ebizibu ebyenjawulo abakwatireko babivuunuke abaviddwako abantu baabwe kitalo nnyo ddala mukama amanyi amagye gaffe n'amagenda gaffe namwe abafunye essanyu mukwatagane wamu bulungi n'abantu abalina obuzibu twongere okulanga tuyambako tuva mu bizibu ebyenjawulo njagala kwebaza abantu b'Emityana North okuva ddala ekikandwa Kalanga ne Bulera okunzikiriza okubeera omubaka mu Parliament w'ekitundu ekyo basuubiza nga mukama ye musumba wange nja kubaweereza nga sawudde mu ggwanga mu ddiini wadde ekikula ky'omuntu njala ntwala omukisa guno njozeyuze abakulembeze aba LC1 abakulembeze bonna okuva ddala ku chairman tukaddala ku bukulembeze bonna ab'ekyalo njagala bayozayoza nti mwebale nnyo mwebalire ddala twebaza abantu mwenna abalonze abakulembeze abateseeko ababaddeko n'abakyusakyusizaamu yenteekateeka bwete bwe yakoleddwa muganda agamba nti siri akola ki ate era kyosimba kyokola ki kyokungula njagala nate era okuyozaayoza abakyala obukiko bw'abakyala bonna obukyali ku level kubanga ndowooza ngaffe aba NRM tugenda kufuna akasunsula kaffe ku lwokusatu okufuna agenda otukwatira bendera ku mutendera ogwokusatu wiiki eno ate njagala kulisaayo bachairperson b'amagomba emiruka mwenna mukulikeeyo olunaku olwayo kubadde kulonda era nkimanyi bulungi nti abantu mwenna babawadde akalulu kubanga ebadde electoral college babadde balondebwa mu abo abalondebwa olwasookera ddala njagala kwebaza abantu b'Emityana North okulonda kwe mukoze okulungi mu byalo byammwe ne mu miruka gyammwe nsaba kimu tusobole okuba nga tulumirwa ekyalo ebitundu byaffe tukolaganire wamu regardless of political affiliations regional tribe kubanga obukulembeze bwe bakulonda nga oli mukulembeze olina kubeera mukulembeze agatta abantu olina mukulembeze kati mwenna akulonze n'atakulonze gwe mukulembezeewe era akulonze kubanga gwe ekyo kyokola ki kyolina olwekyo mulanga wenjaba bakubira
tandike buli muntu akole kyateekeddwa okukola. Musanze mukoddomi wange ono kitoleko ng'ayogera ku nsonga y'abakulembeze, ayogera ku bantu engeri gye balina okukuzibwamu nebye balina okukwatibwamu ensonga. Nagamba kubanga ebintu byonna Omuganda yabiraba dda. Yaga akakyamamebera kakola ki definitely. So kitegeeza kitya nti oteekeddwa okuwa omusingi nga gw'amaanyi okusobola okufuna kiweetaaga mu maaso. Tosobola kukola musingi gwa bbumba noganda ojja kusobola okuteekako kalinda 3 osegedde. Era Muganda namunaga nti nantabulirwa esobola gwaki gwa bbumba timunaye nno nti lijja kuntwala eryato olutera ku mazzi nga likola litya. So kitegeeza ki ebyo byonna baleeta engero ezo kwongera kuwa kifaananyi nteekateeka ki gy'osobodde okuba nga okola. Radio Simba eno esobodde okustandinga time test of time. Kulwaki? Kubanga foundation yaayo yali ngumu. Radio nyingi eziri mu Uganda zatandika kati nga zasigaza mannya tizaaliwo. So kitegeeza ki nti byetwogerako ekyokulabeko kye tulina kati tulina kyo ye Radio Simba nti olwokuba yateekateekerwa ku musingi o foundation engumu ekyo tukyasooka okukola nga tukyatambula ensi yonna nga tukola ki ng'etuwulira. N'olwekyo njagala kukubira mulanga bannayuganda mwena abampuliriza nti kola kyoseekeddwa okukola. Kola kyoteekeddwa okukola ate nga kyokola kigattako. Omukulembeze olina kuba kyakulabirako. Bw'obanga oli chairman nga tosobola kwambala okubeera smart, tosuubira abantu bakukyalo kyo kubeera smart. Because they remunerate you, balina kulabira kwani. Bw'otambula bw'obeera mukulembeze obeera ng'okuba abantu ovuma abantu tolina respect eri bantu kitegeeza ne b'okulembera tebajja kuba naki na respect neyanziza. Ampuliriza omulungi Kisanja no sleep. Kisanja no sleep. Honorable Nsegumire chairman w'ekibiina era nga president w'eggwanga ekibiina kyo era nga ye president w'eggwanga yatuuzizza olukuŋŋaano oba olukiiko lwammwe lwe mutuulamu caucus ku Lwokutaano ne mwekubamu ttooki nga n'aba opposition nabo bali eyo nabo bali mu kwekubamu ttooki okulaba bansanyusiza nnyo ne baga kaakati si kwogera bwogezi katwagala twogere nga n'okuluma tukola ki tuluma eri gavumenti tugyogerere nga n'okuluma bwe tukola ki bwe tuluma. Ne gavumenti neevaayo negamba ensonga zino 11 zino tulina okulaba nga tutuukiriza ekisanja kyaffe no sleep. Nga bw'otunuulira mu bintu gavumenti byerina okuteekako nnyo essira. Ebintu ebimu nali nina beŋŋamba nti ebintu ebimu gavumenti oluusi ebimu oba yali yabyeggyako bwe twatuuka mu nkola alina ng'asobola akole nga waliwo sekita ezibadde ziva ku gavumenti era muno mwe yazitadde ne ngamba myaka 4 tekibayerere eti onombuulira omuli ebyobulamu yatunuulidde ebyobulamu era president n'abeera mukambwe ennyo n'agamba n'abasomesa abasawo abatabeera ku mulimu abo tugenda na bagoba abaana abato abasomye bakole ki bajje kubanga gye bali ekyo kimu ebyenjigiriza ate ne kasembayo neeno waliwo enkugambidde nti alina ng'osobola kola mu by'amasomero naddala ag'obwannannyini tigalina engeri gye gabinika emisolo oba ebisale ku bazadde beetaaga ekyo nakyo bakirivising batunule balabe private schools engeri gye zikola ki gye zitambulamu. Ebyenguudo kati wano bw'otunuulira enkuba bw'etonnya wano ebukoto wooli oba akajjaamu ne kakwatamu oba akantu konna batwalirawo ndowooza siringi nga 2,000 otuuka mu ttawuni naye wabeerawo obuzibuzibu 5,000 ani aregulatinga ebyentambula bikinguudo leirwe ebyo byonna n'okulaba nga ne programs za gavumenti PDM biki byonna twala tugende nabyo nga bizze okusobola okukyekingibwa n'okulaba nga bituukira ddala ku oyo. Ebyo byenjagala bwe mwali mutunula ebintu ebimu kambuuze obudde bukyasobola okubaawo ebyokolebwa mu myaka n'ekibiina kyo gye kyakabeera mu gavumenti mu buyinza. Bw'abadde ayogera teyagambye tugenda kutandika yagambye tugenda kwongera continuity tugenda kwongera kwebyo okulaba nga tunyweza
ebya defense ebyobutebenkevu mu ggwanga twagala okulaba nga twongera ebya railways egali ly'omukka twagala okulaba nga twongera ku nteekateeka okulaba nga abantu baffe bongera okubeera nga batambulira mu nguudo enki so tusi tugenda kukola twagala okwongera amaanyi mu ebyo ebikola ki ebiri existing ebiriwo kusinga badanga nti tugenda kutandika walinga nti myaka ana tutandikanga tugenda kwongera kubanga nga bwe tukimanyi nti eggwanga lyonna oba amawanga gonna like this is a country which is developing, it's a developing country, it's not yet developed tenaba kukula obula ekula ki ekula bukozi tuli wano mu radio Simba njangu ekyokulabira njaga mpa ekyokulabira ekituli okumpi wano radio Simba buli lunaku eyongeramu omutindo neyongeramu akaswiki ka socket kani okulaba nti eyongera okuweereza obuweereza obulungi byebyo byetuliko bitugenda okukola president byaddayogerako twagala okwongera okulaba nga ebintu by'obuli bw'enguzi bitwe tuwogerako ebbanga lyonna tubyongera okulwanyisa obuli bw'enguzi amaanyi twongera okulaba nga abantu baffe amasomero gaffe agali existing abasomesa batulina value for money njagala nkubuulire bwana muganda wange abantu bonna waliyo amasomero gyegali naye lwaki amasomero ga gavumenti abaana abasomedde mu masomero ga gavumenti tebakola bulungi naye ng'ate bali mu private school ng'ate bakola bulungi ng'ate wa gavumenti afuna ssente okusinga wa private school mu byalo byaffe tulina private schools eziri kumpi ne government schools pension afuna pension afuna omusaala afuna buli kimu kyonna naye nga oli afuna emitwalo 2-3 mu private school omwana bafuna first grade kizibu ki ekyo ekitasobozesa gwe musomesa ng'ofuna essente n'ofuna ne leave n'ofuna buli kimu kyo gavumenti byalina okuwa essomero likola bubi ate liri etali supported niba nga likola bulungi what sense of belonging do you have that sense of belonging olina obwannannyini bw'ensonga eyo gwe omusawo ali mu government hospital nga ofuna sente omusaala ogufuna bulungi ng'ate wali ka clinic ne kajanjaba bulungi okusinga gwe ali mu government afuna buli kimu kyonna kizibu ki gwe omulimisa extension worker ali kugombolola afuna obukadde okusinga ne kaawo oba okusinga ne saasiwo kiki ekyo ekiremeseza obuwuka n'ebirala byonna okulanga ebyobulimi bitumbuka mu kitundu kyo ng'ate omusaala gw'ofuna gyeguli tomalanga myezi 3 nga tofunye musaala era bwegulwawo ga nti omusaala gwakoze eki gwaluddewo buvunaanyizibwa ki bw'otaddemu president kyakugamba nti twagala okwongera PDM tugikuwadde twagala okwongera emisomo tusomese abantu because twakolamu akaera katono nnyo twasooka nitulirizinga sente mangu nga tusomeseza abantu baffe so nosanga omuntu bwemuwa sente alowooza nti agenda kugula simu koloboza ya mitwalo 8 asigazeeko emitwalo 2 so nga ezo sente that is seed money nsigo mwogenda okujja ate ogula ekirala oba okola ekirala so ebyo byonna bitwetaaga okulaba nga tukwatagana bulungi okubeera nga ono opposition zinga ndi mu gavumenti tekitegeeza nti mulabi wange twawukana mu ndowooza oba oli awo asobola okubaako kyayogera ekinyambako okwongera okutereeza empeereza yange eri abantu ba Uganda so I'm not closing that space nti kakati kubanga opposition therefore sijja kumuwuliriza Honorable bino byonna ebbanga libadde ddene omuntu ayinza okwebuuza yes kwongerako naye ekiwundu tekyasambadde eddagala ate kitya nze nkubuulidde bwe nti economy ya Uganda vis-a-vis ebyetaago nti bwe tumala okubeera nga tukoze budget onakimanyi buli mu parliament budget estimate it's not actual tetugandika tutebereza mu mwaka gw'ebyensimbi guno tugenda kukuŋŋaanya obuwumbi bwe buti development kyekino zezino tugenda kuwaayo emisaala gyegino services zezino ogenda okumaliza okusoloza ssente oba oli awo nga teturealizinze kyobadde okola ki kati ogenda mu priorities amanga priorities mu byetaago ogenda mu byetaago ate bisingira ddala obwetaavu kubanga tukimanyi bulungi nze noono ekyomukusa mungi ffe tuva mu kyalo tulina ebyetaago byaffe byanjawulo biri unique ku byomukibuga nti tugenda okumaliza nga tugamba nti twagala okulaba nga twongera essomero wali oba eddwaliro wali oba oluguudo bwe luti otegedde ogenda okumaliza nga ssente zireeteddwa ku district
ize twamaze okusindika eno nga tezimala bulungi ku nguudo zetwakoze zetwayogedde nokyo okugamba nti tekisambye eddagala si kituufu lwa nsonga nti tetusobola kola bintu byonna biri ku sowaani yaffe ne tubimala mu kaseera akatono. Wabaddewo ababadde bagezaako okuyamba ku president chairman we era president waffe ffenna nga bagezaako okumuyamba n'ebitongole nno ataddewo bingi olaba woofiisi mu state house awo corruption unity simanyi eno ani antikwiki nyingi nnyo mu poliisi omwo namwo ne zijja nnyingi buli wamu wonna nga bamuyambako naye nga waliyo ne woofiisi ez'endala ng'eya kaliisoliiso eya n'endala ezimuyambako naye waliwo ekisanja ndowooza oba kyali kisanja ki president n'agamba nti enzizaako combat ne combat gyenzizaako ne AK-47 yange ku mugongo yakulwanyisa nguzi sigenda kwambala combat nti nyambale combat nzire mu nsiko naye combat gyenzizaako yakulwanyisa nguzi. Bino byonna bw'obitunuulira ebisinga bibadde bifeiringa kukozesa woofiisi bubi bulyake bubbi nguzi byonna naye waabeerawo woofiisi ezimu ezamuyambako kati nga waliwo kati mwami Balamu ebintu byakolera yamwebaziza ne bamugamba nti nabano tulina obbacekinga mpola ebintu ebyo olowooza bw'oteeka mu giya naawe omubaka n'obikuba mu ttooki n'ogaa nti nwane ate n'owuliramu ebintu ng'ebyo tekikuzaamuuko emabega n'oga kankoleko kyensobodde. Ekisooka nkwebazizza okulaba nti president alina kyakoze ku nteekateeka ezo otulaze nti ataddewo amakubo mangi agasobola okuba nga gayambako okujjawo ebikolwa ebibi naye ate webamulaganaga mpola kati kitegeeza is that will ogwo omutima kukola ki gyeguli omutima gumala okubeerayo. President zayalandi video president muki muntu eggwanga terikulemberwa muntu omu eggwanga likulemberwa abannayuganda bonna. President bw'avayo n'ekirowoozo muyambeko gwero si wanu gwe balonze ejjeri nti omusajja akola oluguudo kyo kiri baleese malamu baleese seminti akola headwalls okyegede baleese ebigoma kati ate bamala biyiwawo nomala ne seminti bamuleese n'okomawo ekiro batereseza nti mpanye nsawo seminti 2 ewesatu ekitundu kankuwemu omutwalo ku kitundu zompe ng'otwala olwo president tomuyambye twala buvunaanyizibwa bwo president atuuka okutuukiriza ebyo byasuubiza n'omutima gwe kyagala okukola nga naawe ali wansi ku ground olina kyokoze otya because fighting corruption is a collective responsibility. Okulwanyisa obuli bw'enguzi bwaffe ffenna regardless of omuntu ali ki ono mukoddemu wange wa NUP nze ndi NRM bwe tusanga ku kyalo ng'olye tubadde tuze okukola oluguudo twaga emmotoka za mala muziri 10 ku luguudo bwe ruti kilomita zino n'asanga bayiye kilomita 3 mufecha kilomita 5 nga nesente zafuluma. It is your responsibility sebo wange nyonyola kubanga naffe president yababuuza yabatwadde kololo ng'alayira yabagenda mu aba the opposition buvunaanyizibwa bwammwe nammwe okulaba nti olwanyisa oli bwaki ku ground because you are a leader abantu bakola batya bakulonda. Once you are elected you cease to be on one side obeera otandise okubeera mu side ki side zombi. Nolwekyo njagala okutegeeza muganda wange n'abatuwuliriza nti president omutima n'obusobozi obulwanyisa oli bw'enguzi n'ebirala byonna weebuli naye tulina kumuyambako okusobola okutuukiriza ebirooto ebyo n'ebiganda bwe ng'egenda mu maaso. Neyanziza mpuliriza omulungi ngenda kuwumulamu bannaffe aba opposition nabo we baatudde mu lutuula lwabwe basazeewo okutandika okulumira ddala nga bagamba nti balina okulwana ennyo okulaba nga obuli bw'enguzi buvaawo abantu nga babeera mu mbeera ennungi ebbulwa ly'emirimu bavubuka ne poor service delivery insecurity okubba n'ekiwamba ttaka saako n'amabanja amangi eri gavumenti ago gonna agagibinikiddwako n'enkola eya rule of law ebyo byonna ekyobuuse accountability. So ngenda kuwumulamu bwe tukomawo gavumenti ogiwulidde naawe enjagala ompa eyiyo oludda olulwo ate naye oba oli awo
anaabako katono kaddamu ku ludda olwo. Ampuliriza omulungi, temuvaawo. Lutindo wano ku Lubogola Simba, nkulamusiza munnanga awuliriza osibyeyo otya nno. Weebala emirimu gy'otuusizzaako engalo. Walusimba Evans mu studios okutuusaako programu Lutindo. Mukulikeeyo abanyuse abakyakola mugende mu maaso. Abafunye ebirungi Mukama Katonda yeebale, ate mu abafuniddemu ebizibu nyongera okubasaasira. Olunaku olwaleero lwa bbalaza, naku ziri 10 mwezi gwa 8 omwaka 2026. Zirinnye eddakiika ezakayita ku ssaawa emu eyakawungezi k'olunaku olwaleero. Nina Honorable Sekitoleko Robert, mbaka w'abantu ba Munaanika County Constituency mu Bulemeezi, ate ne Singo Mityana. Nina Honorable Kibedi, Honorable Kibedi Muhammad Nsegumire gwendi naye mu studios olunaku olwaleero bwe tugenda okuwayamu ku nsonga eziri mu ggwanga. Mwami Kibedi mbaka w'abantu ba Mityana North, munnakibiina kya NRM Sekitoleko wa Nuupu. Aba Nuupu bakava mu lusirika lwabwe olw'okulaba engeri ki gye balina okuwabulamu gavumenti na biki ebyo ebirina okuteekebwa ku nninga gavumenti esobole okuba ng'etambuza bulungi emirimu gyabwe. Baalumaliriza olunaku lw'eggulo era baavuddeyo ne gye tuyita agenda eya Paalamenti eya12. Kati si kwogera bwogezi nga bagamba kati twagala kwogera bwogezi, wabula twagala twogere ate nga bwe tukaka ne gavumenti n'okugiwa amakubo okulaba nga ebintu bikolebwa bulungi, ensonga z'abantu nga zikolebwako bulungi. Abo baatusindika mu Paalamenti tusobole okulaba nga eggwanga lyaffe liganyulwa mu nsonga ezo. Abaka b'NRM olunaku olwokutaano kokasiya bwe yatuula nabo ne batunuulira ensonga ezawerako okulaba nga nabo gavumenti gye balimu etambula. Nsonga 11 naye ezimu bwe nazitunuulidde nga ndaba baalwawo dda, n'ezimu baali bejjako nejje. Kwegamba bw'otunuulira ebyobulamu, n'otunuulira ebyenguudo, n'otunuulira ebyamalwaliro, ebyokusoma, ebintu ng'ebyo bibadde biwabuse, bibadde biwabye. Gavumenti byerina okusooka okuwa omukisa. So bwe baba nga bazzeemu ne beekuba mu ttooki ne balaba nga ensonga zino zirina okukwatibwako era balina oziteeka mu nkola. Saako n'obuli bw'enguzi, obukenuzi ne woofiisi ozikwata obubi, abuse of office, abo abataagala kukola, abatuuka ku mirimu ne balya nguzi ne bataagala kukola, ebyo byonna byonna baabitunuulidde. So olunaku olwaleero twagala tutunuulire ku nsonga ezo. Owa Nuupu ajja tubuulira ku ludda olw'opposition ate n'ow'ekibiina ky'NRM. Naye nga njagala obbakulisaayo olunaku olwaleero obukiiko obw'emiruka LC2 bulondeddwa. LC2 obukiiko olwaleero bulondeddwa. Tujjukire nti nno abeesimbawo oba obukiiko bwa LC1 zibadde nga Electoral College era beekuŋŋaanyiza abakola LC1 ezikola omuluka ne balonda ssentebe era ne balonda n'olukiiko olwo. Ababaddeko ku bukiiko wayinza okuba nga oli abaddewo nga tabadde ku bukiiko naye nga bamulabamu essuubi okubeera ssentebe w'omuluka, oba ku bassentebe oba ku bammemba ab'obukiiko obwo obwetabye obw'ebyalo obukola omuluka nga mwe muvuddemu n'ebifo eby'enjawulo. Kati bakulonda eri wano w'obadde nga bajjuzaawo nga chairman naye alonda nga tugenda mu maaso. So Honorable Sekitoleko, lamusa kubawuliriza ssebo. Salonga Evans, tusanyuse nnyo okubaako wano mu mbuga zammwe. Ssebo. Mukama yeebala abasobozesa okukola bye mukola. Naffe gy'ali atukuumiddeyo eyo. Amiina. Ate n'okulamusa ku bannayuganda mwenna abali ku mukutu guno ogwa Lubogola Simba. Nate ne bemuweereza nabo kuba gwe tuba wano naawe omu naye eri emabega bayo abali mu ffumbiro. Tubeebaza ate ne bannayuganda tubeebaza mu ngeri y'okwerwanako.
omukulu gwendi naye nsanyusa omulaba kubanga weetuli okuweereza njala kulamusa mu ngeri enjawulo abo b'oyogeddeko leero abafunye obuvunaanyizibwa obwa ssentebe ow'omuluka ebibaddewo mu biraba obukulembeze bugenda bufuuka bwa nsonga okusinziira ku bulumi n'obwetaavu abantu bwe babulina ate era neero si wano baaziyitamu obulungi nga baakolayo ekyetaagisa kubanga bwe bakoze ero sittu abaalondebwa obulungi nga ddala ozze okulonda ttu nga wayitamu ddala oli mutuufu tukuuzaaza naye mulimu n'abazze nga bw'omagamaga olaba sigwa olina okubaawo nabo tubasuubira okumanya ekituufu olwaleero gye nzaalibwa mu kibanyi yo nvuddeyo nga mbitegedde bulungi tikyamaani wange owero sittu ye mwami Matovu John ate n'olukiiko lwo mwenna mbalabye ne mbategeera ate ne nvaayo okujja okuweereza mu komiti eyakosase tuli wano nga tutunuulira ensonga nnyingi ate n'abo bonna kubanga nze nina emiruka 43 mu kitundu kyenkiikirira constituency erimu LC zime LC LC nina eziri ku streamline kuba waliwo n'awagwana we bataatadde naye nga kati wendi ndi mu LC mbadde ne289 naye nkati bazongeddemu olw'obwetaavu ate era n'ezimu zikyetaagisa kati nyingira LC ndowooza 346 so kati 346 n'eriyo n'ebyalo ebimu ebikyetaagisa okubanga bituma so eyo ye bamunaanika naye mu byonna ekikulu ennyo buli omu alina kyakolola obulungi kuba kati olaba Evans buli lulonda puresha ekyuka LC2 eri abazze nga bali bamanyi byangu naye kati leero babitegedde ate njagala kutegeeza nammwe bebalonze eri abazze ng'ekiroto kyo tekyali mu kyofunye kati Katonda akugezesezza bw'onojja obitegeerere wali mu mwoyo mulungi ojja bitegeera bw'onojja okuba ng'ozze n'eddiiru ne sitampu ye yakuleese era nabyo weebiri n'ebyo tebiwangala bya bbanga ttono ekyetaagisa kwe kukola ekituufu mu budde obutuufu ne mu kifo kye ekituufu tugende mu maaso era nnambuddeko awo mu masomero nkuba nayiteeko mu masomero ng'otunuulira otojja kukola kimu ng'agenza okulonda noyitako mu ssomero n'olaba wano bwe bali abazadde bootunula ebanizife ku mande nga tubeera ofube essaati omwana abeera mu uniform niye ntuuse mu ssomero nga baana ku mande abazadde tebabawadde uniform kati oba tewajooza lwakutaano lwa mukaaga lwa ssano n'ogimuwa lwakumeka ekyo nkirabye kimazeemu amaanyi naye kiri ku bazadde ekyo oyinza obutakinejinza musomesa naye omwana bwamuweereza ate bwamwaniriza niye netuwagala n'okugamba n'abasomesa era nze nganze nti ffe tuli kye tuli osanga omuntu eyasoma nga si yasoma nnyo naye ng'olaba wambavu mu ntegeera ne mu nkola y'emirimu n'osanga bano abaana abasomye ab'ekyejo ab'omulembe guno be bagamba tebaddaka ku nsonga ez'enjawulo bw'obageraageranya diguli nnyingi bazirina naye olaba jjajja mwami akaaba nabo kuba ku mirimu naye abadipuloma bali abapiida aba certificate be bazimba ebizimbe ebigumu bye tuliko ekyo kitegeeza bwe baatuulanga mu kibiina ng'atuula yazze kusoma naye abaakati ndowooza bajja bayamba bazadde okusoma ekyo kimazeemu amaanyi era njala kigamba bwe nnagendera neetooloola lwanze ndi open awali ekirungi nkirabanga bwe kiri n'abasomesa bongera okutunula omwana oyo bw'anaaba shabbe mu top tasobola kuba simaati nga MP tasobola kukola mulimu wali mu ofiisi bulungi nga watudde waliwo ebisaaniiko watudde wakyafu ne banaatugamba tuyonje era oyo mwana ajja kulaba nga tekimukwatako kubanga teyakirambikibwa kuva buto ekyo kyendabye ne tubagaliza obuweereza obulungi mutwegatteko tugende mu maaso bamwalinga mutusekerera abamu nammwe batutwala nammwe abamu batutte kati be batutte mwetegekere embeera eddako temukalubiriza mbeera yammwe kitwale nga bwe kiri nga bwe bwewangula ne bwewangulwa neyanziza neyanzege Mityana North Honorable Nsegumire Kibedi Muhammad gwendi naye munakibiina kya National Resistance Movement lamusa kubawuliriza katono nnyo briefly kulika okulonda kw'ebyalo ndowooza olwairo okufundikiddwa wadde wakyaliyo okukyagenda mu maaso mu gundi endala naye katono nnyo eri bannamityana North njagala sebo okwebaza
okuddamu okumpita ku Radio Simba abatuuliza mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo nyongera okwebaza omutonzi atuwadde obulamu tumwongera okumusaba atuwa obulamu bulungi abalina ebizibu ebyenjawulo abakwatireko babivuunuke abaviddwako abantu baabwe kitalo nnyo ddala mukama amanyi amajja gaffe n'amagenda gaffe namwe abafunye essanyu mukwatagane wamu bulungi n'abantu abalina obuzibu twongere okulanga tuyambako tuva mu bizibu ebyenjawulo njagala okwebaza abantu b'Emityana North okuva ddala ekikandwa Kalanga ne Bulera okunzikiriza okubeera omubaka mu paalamenti w'ekitundu ekyo mbasuubiza nga mukama ye musumba wange nja kubaweereza nga sawudde mu ggwanga mu ddiini wadde ekikula ky'omuntu njagala ntwala omukisa guno njozeyuze abakulembeze aba LC1 abakulembeze bonna okuva ddala ku chairman tukedde ddala ku bakulembeze bonna ab'ekyalo njagala bayozayoza nti mwebale nnyo mwebalire ddala twebaza abantu mwenna abalonze abakulembeze abateseeko ababaddeko n'abakyusakyusizaamu yenteekateeka bwetyo bweyakoleddwa muganda agamba nti siri akola ki ate era kyosimba kyokola ki kyokungula njagala nate era okuyozayoza abakyala obukiiko bw'abakyala bonna obukyali ku level kubanga ndowooza ngaffe aba NRM tugenda kufuna akasunsula kaffe ku lwokusatu okufuna agenda otukwatira bendera ku mutendera ogwokusatu wiiki eno ate njagala kulisaayo bachairperson b'amagomba bayimiruka mwenna mukulikeeyo olunaku olwayo kubadde kulonda era nkimanyi bulungi nti abantu mwenna babawadde akalulu kubanga ebadde electoral college babadde balondebwa mu abo abalondebwa olwasookera ddala njagala kwebaza abantu b'Emityana North okulonda kwe mukozi okulungi mu byalo byammwe ne mu miruka gyammwe nsaba kimu tusobole okuba nga tulumirwa ekyalo ebitundu byaffe tukolaganire wamu regardless of political affiliations regional tribe kubanga obukulembeze bwe bakulonda nga oli mukulembeze olina kubeera mukulembeze agatta abantu olina mukulembeze kati mwenna akulonze n'atakulonze gwe mukulembeze we era akulonze kubanga gwe ekyo kyokola ki kyolina olwekyo omulango wenjaba bakubira tandike buli muntu akole kyateekeddwa okukola musanze mukoddomi wange ono kitoleko ng'ayogera ku nsonga yabakulembeze ayogera ku bantu engeri gye balina okukuzibwamu nebye balina okukwatibwamu ensonga nagamba kubanga mugamba ebintu byonna omuganda yabiraba dda akakyamamebera kakola ki definitely so kitegeeza kitya nti oteekeddwa okuwa omusingi nga gw'amaanyi okusobola okufuna kiweetaaga mu maaso tosobola kukola musingi gwa bbumba noganda ojja kusobola okuteekako kalina 3 osegedde era muganda namunaga nti nantabulirwa esobola gwaki gwa bbumba timunaye nno nti tijja kuntwala eryato otera ku mazzi nga likola litya so kitegeeza ki ebyona byona baleeta engero ezo kwongera kuwa kifaananyi nteekateeka ki gy'osobodde okuba nga okola Radio Simba eno esobodde okustandinga time test of time kulwaki kubanga foundation yayo yali ngumu radio nyingi eziri mu Uganda zatandika kati nga zasigaza manya tizaaliwo so kitegeeza ki nti byetwogerako ekyokulabeko kyetulina kati tulina kyo ye Radio Simba nti olwokuba yateekateekerwa ku musingi foundation engumu ekyo tukyasobola okukola nga tukyatambula ensi yonna ngetukola ki ngetuwulira n'olwekyo njagala kukubira mulanga bannayuganda mwenna abampuliriza nti kola kyoseekeddwa okukola kola kyoteekeddwa okukola ate nga kyokola kigattako omukulembeze olina kuba kyakulabirako bw'obanga oli chairman nga tosobola kwambala okubeera smart tosuubira abantu bakukyalo kyo kubeera smart because they remunerate you balina kulonda balina kulabira kwani bw'otambula bw'obeera mukulembeze obeera nga okuba abantu ovuma abantu tolina respect eri bantu kitegeeza neb'okulembera tebajja kuba naki na respect neyanziza ampuliriza omulungi Kisanja no sleep Kisanja no sleep Honorable Nsegumire chairman w'ekibiina era nga president w'eggwanga ekibiina kyo era nga ye president w'eggwanga yatuuzizza olukuŋŋaano oba olukiiko lwammwe lwe mutuulamu caucus ku Lwokutaano ne mwekubamu ttooki nga n'aba opposition nabo bali eyo nabo bali mu kwekubamu ttooki okulaba bansanyusiza nnyo ne baga kaakati si kwogera bwogezi katwagala twogere nga n'okuluma tukola ki tuluma eri gavumenti tugyogerere nga n'okuluma bwe tukola ki bwe tuluma ne gavumenti neevaayo negamba
ensonga zino 11 zino tulina okulaba nga tutuukiriza ekisanja kyaffe no sleep nga bw'otunuulira mu bintu gavumenti byerina okuteekako nnyo essira ebintu ebimu nali nina beŋŋamba nti ebintu ebimu gavumenti oluusi ebimu oba yali yabyejjako bwe twatuuka mu nkola alina ng'asobola akole nga waliwo sekita ezibadde ziva ku gavumenti era muno mwe yazitadde ne ŋŋamba myaka 4 tekibayerera eti onombuulira omuli ebyobulamu yatunuulidde ebyobulamu era pulezidenti n'abeera mukambwe ennyo n'agamba n'abasomesa abasawo abatabeera ku mulimu abo tugenda nabbagoba abaana abato abasomye bakole ki bajje kubanga gye bali ekyo kimu ebyenjigiriza ate ne kasembayo n'eno waliwo enkugambidde nti alina ng'osobola kola mu by'amasomero naddala ag'obwannannyini tigalina engeri gye gabinika emisolo oba ebisale ku bazadde beetaaga ekyo nakyo bakirivayizinge batunule balabe private schools engeri gye zikola ki gye zitambulamu ebyenguudo kati wano bw'otunuulira enkuba bw'etonnya wano ebukoto wooli oba akajjaamu ne kakwatamu oba akantu konna batwalirawo ndowooza siringi nga 2,000 otuuka mu ttawuni naye wabeerawo obuzibuzibu 5,000 ani aregulatinga ebyentambula bikinguudo leirwe ebyo byonna n'okulaba nga ne programs za gavumenti PDM biki byonna twala tugende nabyo nga bizze okusobola okukyekingibwa n'okulaba nga bituukira ddala ku oyo ebyo byenjagala bwe mwali mutunula ebintu ebimu kambuuze obudde bukyasobola okubaawo ebyokolebwa mu myaka n'ekibiina kyo gye kyakabeera mu gavumenti mubuyinza bweyabadde ayogera teyagambye tugenda kutandika yagambye tugenda kwongera continuity tugenda kwongera kwebyo okulanga tunyweza ebya defense ebyobutebenkevu mu ggwanga twagala okulaba nga twongera ebya railways eggaali ly'omukka twagala okulaba nga twongera ku nteekateeka okulaba nga abantu baffe bongera okubeera nga batambulira mu nguudo enki so si tugenda kukola twagala okwongera amaanyi mu ebyo ebikola ki ebiri existing ebiriwo kusinga yabadanga nti tugenda kutandika walinga nti myaka tutandikanga tugenda kwongera kubanga nga bwe tukimanyi nti eggwanga lyonna oba amawanga gonna like this is a country which is developing, it's a developing country, it's not yet developed tenaba kukula obula ekula ki ekula bukozi tuli wano mu radio Simba njanko ekyokulabira njagampa ekyokulabira ekituli okumpi wano radio Simba buli lunaku eyongeramu omutindo neyongeramu akaswiki ka socket kani okulaba nti eyongera okuweereza obuweereza obulungi byebyo byetuliko bitugenda okukola president byadde ayogerako twagala okwongera okulaba nga ebintu by'obuli bw'enguzi bitwetwogerako ebbanga lyonna tubyongera okulwanyisa obuli bw'enguzi amaanyi twongera amaanyi twongera okulaba nga abantu baffe amasomero gaffe agali existing abasomesa batulina value for money njagala nkubuulire bwana muganda wange abantu bonna waliyo amasomero gyegali naye lwaki amasomero ga gavumenti abaana abasomedde mu masomero ga gavumenti tebakola bulungi naye ng'ate bali mu private school ng'ate bakola bulungi ng'ate wa gavumenti afuna ssente okusinga wa private school mu byalo byaffe tulina private schools eziri kumpi ne government schools nga pension afuna wa pension afuna omusaala afuna buli kimu kyonna naye nga oli afuna emitwalo 2-3 mu private school omwana bafuna first grade kizibu ki ekyo ekitasobozesa gwe musomesa ng'ofuna essente n'ofuna ne leave n'ofuna buli kimu kyonna gavumenti byalina okuwa essomero likola bubi ate liri etali supported niba nga likola bulungi what sense of belonging do you have that sense of belonging olina obwannannyini bw'ensonga eyo gwe omusawo ali mu government hospital nga ofuna sente omusaala ogufuna bulungi ng'ate wali ka clinic ne kajanjaba bulungi okusinga gwe ali mu government afuna buli kimu kyonna kizibu ki gwe omulimisa extension worker ali kugombolola afuna obukadde okusinga ne kaawo oba okusinga ne saasiwo kiki ekyo ekiremeseza obuwuka n'ebirala byonna okulanga ebyobulimi bitumbuka mu kitundu kyo ng'ate omusaala gw'ofuna gye guli tomalanga myezi 3 nga tofunye musaala era bwegulwawo ga nti omusaala gwakoze eki gwaluddewo buvunaanyizibwa ki bw'otaddemu president kyakugamba akugamba
nti twagala okwongera PDM tugikuwadde twagala okwongera emisomo tusomesa abantu because twakolamu akaera katono nnyo twasooka ntulirizinga sente mangu nga tusomeseza abantu baffe so nosanga omuntu bwemuwa sente alowooza nti agenda kugula simu okukoloboza ya 800 asigazeko 200 so nga ezo sente that is seed money nsigo mwogenda okujja ate ogula ekirala oba okola ekirala so ebyo byonna bitwetaaga okulaba nga tukwatagana bulungi okubeera nga ono opposition nze ndi mu gavumenti tekitegeeza nti mulabe wange twawukana mu ndowooza oba oli awo asobola okubaako kyayogera ekinyambako okwongera okutereeza empeereza yange eri abantu ba Uganda so I'm not closing that space nti kakati kubanga opposition therefore sijja kumuwuliriza Honorable, bino byonna ebbanga libadde ddene omuntu ayinza okwebuuza yes kwongerako naye ekiwundu tekyasambadde eddagala ate kitya nze nkubuulidde bwe nti economy ya Uganda vis-a-vis ebyetaago nti bwe tumala okubeera nga tukoze budget onakimanyi buli mu parliament budget eri estimate it's not actual tetugandika tutebereza mu mwaka gw'ebyensimbi guno tugenda kukuŋŋaanya obuwumbi bwe buti development kyekino zezino tugenda kuwaayo emisaala gye gino services zezino ogenda okumaliza okusoloza sente oba oli awo nga teturealizinze kyobadde okola ki kati ogenda mu priorities amanga priorities mu byetaago ogenda mu byetaago ate bisinga ddala obwetaavu kubanga tukimanyi bulungi nze noono ekyomukisa mungi ffe tuva mu kyalo tulina ebyetaago byaffe byanjawulo biri unique ku byomu kibuga nti tugenda okumaliza nga tugamba nti twagala okulaba nga twongera essomero wali oba eddwaliro wali oba oluguudo bwe ruti otegedde ogenda okumaliza nga sente zireeteddwa ku district ze twamaze okusindika eno nga tezimala bulungi ku nguudo zetwakoze tutya zetwayogedde nokyo okugamba nti tekisambye eddagala si kituufu lwa nsonga nti tetusobola kola bintu byonna ebiri ku sowaani yaffe ne tubimala mu kaseera akatono wabaddewo ababadde bagezaako okuyamba ku president chairman we era president waffe ffenna nga bagezaako okumuyamba n'ebitongole nno ataddewo bingi olaba woofiisi mu state house awo corruption unity simanyi eno ani antikwiki nnyingi nnyo mu poliisi omwo namwo ne zijja nnyingi buli wamu wonna nga bamuyambako naye nga waliyo ne woofiisi ez'endala ng'eya kaliisoliiso eya n'endala ezimuyambako naye waliwo ekisanja ndowooza oba kyali kisanja ki president n'agamba nti enzizaako combat ne combat gyenzizaako ne AK-47 yange ku mugongo yakulwanyisa nguzi sigenda kwambala combat nti nyambale combat nzire mu nsiko naye combat gyenzizaako yakulwanyisa nguzi bino byonna bw'obitunuulira ebisinga bibadde bifeiringa kukozesa woofiisi bubi bulyake bubbi nguzi byonna naye waabeerawo woofiisi ezimu ezamuyambako kati nga waliwo kati mwami Balamu ebintu byakolera yamwebaziza ne bamugamba nti nga bano tulina obbacekinga mpola ebintu ebyo olowooza bw'oteeka mu giya naawe omubaka n'obikuba mu ttooki n'ogaa nti nnwane ate n'owuliramu ebintu ng'ebyo tekikuzzaamuuko emabega n'oga kankoleko kyensobodde ekisooka nkwebazizza okulaba nti president alina kyakoze ku nteekateeka ezo otulaze nti ataddewo amakubo mangi agasobola okuba nga gayambako okujjawo ebikolwa ebibi naye ate webamulaganaga mpolampolawuliriza kati kitegeeza result well ogwo omutima kukola ki gyeguli omutima gumala okubeerayo president zayala individual president muki muntu eggwanga terikulemberwa muntu omu eggwanga likulemberwa abannayuganda bonna president bw'avayo n'ekirowoozo muyambeko gwero si wanu gwe balonze ejjeeri nti omusajja akola oluguudo kyo kiri baleese malamu baleese seminti akola headwalls okyagede baleese ebigoma kati ate bwemala obiyiwawawo nomala ne seminti bamuleese nokomawo ekiroko batereseza nti mpanyisa wa seminti 2 ewesatu ekitundu kankuwemu omutwalo gumu kitundu zompe ng'otwala olwo president tomuyambye twala buvunaanyizibwa bwo president atuuka okutuukiriza ebyo byasuubiza n'omutima gwe kyagala okukola nga naawe ali wansi ku ground olina kyokoze otya because fighting corruption is a collective responsibility
okulwanyisa obuli bw'enguzi bwaffe ffenna regardless of omuntu ali ki ono mukoddemi wange wa nuupu nze ndi wenaremu bwe tusanga ku kyalo ng'oli tubadde tuza okukola oluguudo twaga emmotoka za malamu ziri 10 ku luguudo bwe ruti kilomita zino nasanga bayiye kilomita 3 mufakya kilomita 5 nga ne sente zafuluma. It is your responsibility sebo wange nyonyola kubanga naffe president yababuuza yabatwadde kololo ng'alayira yabagenda mu the opposition buvunaanyizibwa bwammwe nammwe okulaba nti olwanyisa obuli bwaki ku ground because you are a leader abantu bakola batya bakulonda. Once you are elected you cease to be on one side obeera otandise okubeera mu side ki side zombi. Nolwekyo njagala okutegeeza muganda wange n'abatuwuliriza nti president omutima n'obusobozi obulwanyisa oli bw'enguzi n'ebirala byonna weebuli naye tulina kumuyambako okusobola okutuukiriza ebirooto ebyo n'ebiganda bwe ng'egenda mu maaso. Neyanziza mpuliriza omulungi ngenda kuwumulamu bannaffe ab'opposition nabo we baatudde mu lutuula lwabwe basazeewo okutandika okulumira ddala nga bagamba nti balina okulwana ennyo okulaba nga obuli bw'enguzi buvaawo abantu nga babeera mu mbeera ennungi ebbulwa ly'emirimu bavubuka ne poor service delivery insecurity okubba n'ekiwamba ttaka saako n'amabanja amangi eri gavumenti ago gonna agagibinikiddwako n'enkola eya rule of law ebyo byonna ekyobuuse accountability. So ngenda kuwumulamu bwe tukomawo gavumenti ogiwulidde naawe enjagala ompa eyiyo oludda olulwo ate naye oba oli awo anaabako katono kaddamu ku ludda olwo. Ampuliriza omulungi temuvaawo.